offer a full-time comprehensive deen. Bayan has a summer program for the children living in the diaspora and those attending the local international schools. We also have nursery program that incorporates a strong Islamic curriculum. Our goal is to educate the next generation of Muslims who are knowledgeable in their deen. Come and visit us at Bayan Learning Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسنن وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد أوصي النفس وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشركوا بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فعض ذلك الباب أو احفظه. وقال أيضا من أدرك أبويه. وقال أيضا رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم سعوت عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. ثم أي قال بر الوالدين. ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. نحمده ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. abaddu ba Allah jalla jalaluhu tumutendereza katondo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu n'amatenda agatali mu bukendeevu bwonna. Tumusaba okusaasira n'emirembe eri w'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abitiibwa tumwebaza Allah jalla jalaluhu olw'ebirungi byatukolera, ekisookera ddala ewatali ayinza bitukolera
okujjako ye. Ekyokubiri, tebiina muwendo, tebiina value yonna. Muwendo ki gw'osobola okuwa ekyengera ky'obulamu? Muwendo ki gw'osobola okuwa ekyengera ky'obusiraamu? Muwendo ki gw'osobola okuwa? Ekisooka byatukolera tebiina price, biri priceless. Price yaabyo eri infinite. Ekyokubiri, biri uncountable, tebimanyikiddwa muwendo byatukolera. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Ekyokusatu, ewataliye teri ayinza bitukolera okujjako ye ateeka. Kati bagebe bitibwa okumwebaza buli katikitiki, buli ddakiika, buli ssaawa, buli lunaku, buli wiiki, buli mwezi, buli mwaka kikulu. Abaddu ba Allah jalla jalaalu, omuntu yenna ayagala okuwanga obulungi mu nsi muno, ate nga ffenna kyetunoonya, ayagala okuwangala obulungi mu bulamu bwe tuddamu, obulamu bwa kabbuli. Essaawa yonna tugenda buyingira. Bangi bannaffe tubadde tuwangaala nabo, batandika dda safaari. Omuntu yenna ayagala akhera, ayagala ejjana, ayagala okubeera obulungi, ayagala okufuna essanyu ettuufu, ayagala okufuna essanyu ery'olubeerera. Idhan omuntu yenna anoonya obulungi, anoonya success mu bulamu obw'emirundi esatu: obulamu obw'edduniya, obulamu obw'omukabbuli n'obulamu obw'akhera. Yenna ayagala okuwangaala mu bulamu obw'emiteeko esatu, abange kugondera Allah jalla jalaalu, ng'obugonvu bwaffe bwonna butudde ku musingi gwa tawhiidi entuufu, butudde ku musingi ogw'ekigambo kya la ilaha illa Allah, n'okukakasa nti ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah ate era mubaka we. Yenna ayagala okuwangaala obulungi mu bulamu buno obutono, myaka 5, 6, 7, abanga okwanukula omulanga gwe yatutonda. Kubanga ekisookera ddala edduniya mutuwangaalira, mutwala tweyagalire eriko nnyiniyo. Ekyo kimu, eriko eyagitonda. Kati toyinza gyeyagaliramu ng'ate yagitonda omujeemera. Byakugamba okukola tobikola, byakuziiza obikola. Agamba kola kino n'ogaana, oba byagamba okukola obifudde self service, olondamu byoyagalabira n'obireka. Ekirala bwagamba nti nawe toyitawo, ate gwe n'ogaana n'ogamba nja kuyitawo. Kati bagebe ebitiibwa oba oyingidde mu ttaawo. Ekyo kimu. Eno ensi yennyini eno gyoyagala okweyagalirako eriko nnyiniyo. Ekyokubiri nti gwe kennyini gwe gwayagala okweyagala, naawe oli kitonde kyoyo nnyini nsi. Kati ebintu byonna byonna bw'obigatta oteekeddwa kugonda. Era bagebe ebitiibwa omuntu bw'amala okutegeera nti eri Allah toli mulangira. Abantu ffenna tuli baddu ba Allah, ffenna tuli baddu ba Allah, tuli mulangira otya? Bw'omala okutegeera nti nno oli muddu n'omanya mukama wo byakwetaaza okukola, bw'omala okubitegeera n'obiteeka mu nkola, weewali okuwangula. Kuba tosobola gwe kennyini okujja ku munsi muno, tosobola kutunnyonnyola wajja otya, naye walabira awo. Omuntu okumuwa ekitabo atunnyonnyole olugendo lwe bwe yali ajja ku nsi kuno atunnyonnyole, tosobola, naye walabira awo. Kati omuntu omunafu afaanana nga ggwe, gye wava tomanyiyo, wayitawa tomanyi, bagamba bugambi. Ekyokubiri, obulamu bwo bwennyini gwe tobufuga. Obulamu bwo bwennyini, okwebakako, okulyako, okubeerawo okwo. Nze sifuga bwange, naawe tofuga bubwo. Tulaba buli muntu yenna ali wano olina organis eziri munda. Nga nange bwenzino olina omutima, olina ekibumba, olina amawuggwe. Naye ekyewuunyisa ekisooka tobirabangako, ekyo kimu. Ekyokubiri, ku byonna tolina kyokozesa, tobirabangako, ekyo kimu. Ekyokubiri, ku byonna tolina kyokozesa.
kati bagaye bitiibwa gwe kennyini oli kitonde kya Allah. Tusobola kujeemera yakuleeta akaseera waliki, emyaka emabega waliki, gwe yeekyanga waliki, kiki wali kaseera kaaliwo nga tusobola kweteeka wadde ebbeere mu kamwa tusobola. Kale erivaayo mu mazzi g'ekyama, mu mazzi amanyoomofu, eyo vaayo. Kale ozze alangiridde ozze ku duniya nga tusobola kweteeka wadde ebbeere mu kamwa, nga maama bw'atali kuteekayo tusobola. Nga buli kaseera maama yeegayira bwegayirizi bantu, bannayo omwana wange oyo temumuwa mwana, omwana amusitula bubi, banne mukwate bulungi, bannanga akawompo, oyo atuuza omwana wa. Tusobola. Kati ofunyeefunyeemu ku maanyi olw'okuba oyina by'okozesa ebikuwagaawaga, bw'ogattako n'amajinni, okozesa ku bitamiiza n'amayirungi, olaba oli wa kitalo. Ssebo toli wa kitalo. Bwe baba bakanyama abatutte Allah, bakanyama. Oli kanyama? Oli kanyama? Baba bakanyama abatutte Allah nga tebalina na kusikattiramu. Ate ng'okuvaawo kwabwe ensi tegenda kyuka, ejja kusigala etambula nga bweri. Mugabe yali pulezidenti w'e Zimbabwe okumala ebbanga ddene, bwe yafa g'olaba abantu tebakyalya oba obudde tebukyakya. Era okufa kwa Mugabe tegakyali mawulire. Buli kitonde kyonna bwe kityo bwe kigenda okubeera, kubanga okubeerawo okwo mu nsi tolina makulu, wa illa amakulu g'olina gadde eri ggwe bw'onootegeera Allah n'omukkiriza n'okola ne byayagala. Kale oyinza ogamba muno Mugabe ate wansi yaffe, bameka afudde mu ggwanga Uganda nga tebakyayogerwako? Bameka abanene gobolooza nti no banene? Abadde abasajja bannamagye, abadde abasajja ab'ebitiibwa, abadde abasajja ba MP, abadde ba presidents. Emabegakawo mwakajaguza Uganda bukyanga efuna independence mu 1962. Ne since Uganda got its independence, abantu bonna abaali babaddeko ba presidents bonna bali mu ttaka, okujja kali up to date, bonna bali mu ttaka, okuva ku Muteesa bonna bali mu Kabuli, kujja ku president Museveni. Naye nga buli muntu yenna kwaba president, buli eyajjanga kuba president ng'awaga, nze ngenda kufanga ni life president, nze kino. Sajja abadde bayuguumya ensi nabekityo bage ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaaluhu, okufuna akalembereza akalungi mu nsi muno oyina kukola nnyini nsi byalagira. Toba wa malala. Tiwiikyanga bwe bagamba nti ne kyalla yakigaana, kireke, kubanga ogenda kufuna ebizibu. Ng'okyali wano ku duniya ojja kukaaba, ojja kukombako. Temulina gwe muwulira omunene akyali mulamu, abadde munene nnyo mu gavumenti, abadde munene mu gavumenti. Teri yamukutteko, teri ki, naye alaajana. Baagala kunzita, baagala kutwala mbuzi zange, alaajana, anoonya sympathy y'abantu. Naye ng'emyaka 5 mabega ng'oyo oyinza obimugamba n'abiwulira, ne teri yamukutteko, n'okufa tannafa. Duniya abantu be bakyaliwo, ne gavumenti tennakyuka, naye akaaba. Kati ate ng'oleeta gwe bisaati olw'okuba oyina akamundu, mbw'oyina kapisito, mbwe simanya DPC w'omundeeba, mukwano gwo simanya, mbwe wa pulezidenti oyingizi. So what? Okuyingira wa pulezidenti kitegeeza ki? Wa pulezidenti oyingira buyingizi, kyeki ekyo kyotegeeza? Oyagala tugamba kiki kyotegeeza? Oyo omusajja abadde tagambwako. Ne kati ate akaaba anoonya public sympathy. Bagenda ne bamukubirawo essimu lumu ku paalu, ayikubukedde. Ono omuvubuka Bashir namugamba waayi afande ex-IGP. Kakati bino nga bw'ayogera omanye essimu zisera okwekya. Naye ng'owulira agamba halo Bashir togenda, halo oba netiwaka, nga yayagala boogere. Ensi gw'ogizannyisa. Kati ate bw'anaafa nga talina shahada bigenda kubeera bityo. Genda olaba abasajja abaali ba kapiteeni, abaali ba Kano, abaali ba meja ku mirembe gya Idi Amin, ku mirembe gy'Obote, bali ku Arua Paaka n'ezigula kyayi tebazirina. Ezigula kyayi omumanyi, kyayi ne donati kindazi kya bitano tebazirina ku Arua Paaka awo. Naye nga bagamba yali kapiteeni, yali lieutenant awo ku Arua Paaka, bayita abantu bagenda mu Arua, bagenda Gulu,
onayenda wapi bakyali nno balamu ate tannabatwala Allah n'ebintu Mungu akyusa mu bukyusa nebekitiibwa g'ebitiibwa okwanukula omulanga gwa Katonda jalla jalaalu mwe muli okwesiima abange ebimu njagadde nzijukiza omwoyo gwange n'ejammwe ku bimu ebikulu Katonda byatulagira okukola ng'era abyagala nnyo mwe muli okuyisa obulungi abakadde ababiri okuwa ebitiibwa okugonda eri bakitaffe ne bannyaffe bakadde babakuzaala sawaun basiraamu oba si basiraamu okumanya baga ebitiibwa okugondera abakadde kikulu owekitiibwa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu lumu yabuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuuliza bagenda kubuuza nabbi taddamu kusinziira ku magezi ge wabula byaddamu bubaka okuva eri Allah bamubuuza ayyul amali ahabbu ila Allahi ta'ala owange omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubuulire mu mirimu gyonna mulimu ki Allah subhanahu wa ta'ala gwasinga okwagala mu mirimu gyonna mu ibadaati zonna mulimu ki Katonda gwasinga okwagala Nabi Salama nafuna obubaka kubanga byayogera byonna bubaka n'agamba omulimu Allah gwasinga okwagala as-salatu ala waqtiha ekyo musiramu kimanye okusaala essala mu biseera byazo ekyo Allah akyagala nnyo Allah yani ye Katonda wange ye Katonda buli kintu kyonna gyali gyogenda okuddizibwa yakulabirira ensi ye n'ebirimu n'amagulu omusanvu n'ebirimu ekyakyagala nnyo ne bamubuuza summa ayyu esswala bwevaako kyekiddako n'agamba birrul walidaini Allah namubakobula namugamba nti nno bagambe ng'ogjeeko esswala kyenzizaako okwagala bantu kuyisa bulungi babazaale ababiri bakadde baabwe mama ne taata birrul walidaini alwalidaini so kuyisa obulungi abakadde abakuzaala abasiraamu abakadde ababiri okubayisa obulungi Nabi Salama era kimanyi bunno essola hijja gyeri era kimanyi nti okusiba gyekuli okusoma Qur'ani akumanyi ne Mungu yamugamba bagambe essola bwevaako nziramu kwagala bakadde ne bamubuuza thumma ayu omulimu ogwokusatu n'agamba al jihadu fi sabilillah omuntu okulafuba Allah jalla jalaalu okuwaayo obulamu bwe n'emmaali ye okubeera nga eddiini ya Allah jalla jalaalu hiya kalimatullahi hiya al-uliya ekyo kinene ate mukimanyi bulungi omuntu bw'afanga fi sabilillah oyo jjana direct naye okuyisa obulungi de kuzitowa okusinga abantu abali mu jihadi kyovula bamanyi bagamba ku hadith eyo omuntu ng'agenda fi sabilillah mu kkubo lya Allah oyinza okuteekawo oba genda kulwana oba genda kusoma ddiini oba akutte ekkubo n'agenda ekkalamoja asomesa abantu beeyo baafuula okusaba mukaddewo nga kondishoni nga tonnagenda mu kkubo lya Allah oseekeddwa kusooka gamba bakadde banne taata ne maama ngenda munzikiriza we baggaana tuula kasita baggaana tuula ate baga ebitiibwa esswala si zonna esswala ttaano zokka ze zisinga okugondadde naye esswala zonna eza sunani okuyisa obulungi abakadde kuzitowa okusinga esswala eza sunna esswala ettaano zokka ze zisinga olw'ekyafaayo kya Jurayji Nabi Salama nga bwe yagamba bwe yali anywa mu hadithi ya Abu Huraira n'agamba teri baana baanga bakyali bato illa min thalathatin okujjako abaana abayogera nga bakazaalibwa bali abaana basatu mu byafaayo asooka Isa ibn Maryam owokubiri Sahibu Jurayji baswaba ne babuuza Nabbi ya Rasulullah ani Sahibu Jurayji natandika obagamba ebyafaayo bye ne mu bimu byafaayo bya Jurayji tujjamu yali asaala musajja wa imaani maama we najjanga amuyita owange gwe Jurayji nga takimanyi nti naali mu swala Jurayji n'agamba wahuwa fi n'agamba ya Rabbi ummi wa salati mpitabe maama oba ngende mu maaso n'esswala Jurayji n'agamba akangende mu maaso n'esswala ekyo yakikola emirundi eki maama n'asabiddwa n'agamba nsaba Allah jalla jalaalu waakutte okujjako ng'otunudde
mu byenyi by'abamalaya. Ekyo kyatuukirira. Abamanyi bajjawaawo bakola istimbat ne basambatwa. Maama kasita akuyita ng'oli mu sunna yonna ne bwe zibala akabiri kabula subuhi oteekeddwa zivaamu. Kubanga okuyisa obulungi abakadde ababiri kuzitowa okusinga esswala za sunna. Ekizisinga swala za faraidi. Kati bage ebitiibwa abantu abafaanana bwe batyo. Enneeyisa yaffe eri abakadde. Era bage ebitiibwa abantu bangi babonaabona. Ebintu by'abantu tebitambula bingi. Abantu nga bakaaba mu bizinesi zaabwe mu birwadde naye ng'ensonga bakadde. Ng'abantu bawangaalira mu bulamu bwa kanyigo. Obulamu obw'okkaaba naye nga Allah jalla jalaluhu kyabalanga bakadde. Kubanga waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishata dhanka. Ebimu ku an dhikri mulimu okugondera abakadde. Niyo omuntu n'omala omwaka myaka 2 abakadde temukyabalabawo. Maama n'akuba essimu olunaku lulamba, maama n'akuba essimu. Kale togiina n'osanga ku misikolo tokuba. Naye mukyala wa bipi nga bubipinzi noddamu n'okuba. Golooze mbu n'ogenda kufuna emirembe mu nsi muno. Gwe Budala, gwe Sulaimaani, gwe Hasani. Ne bukeera enkya muyina bamalaaya abawala be mukwana n'omugamba nti nno mu restauranti ya wali mu Ndeeba ojja kulyangawo emmere. Alya nnyama nkoko oba kyennyanja kibisi. Buli lunaku osasula ku nkomero ya wiiki. Naye nga maama wo amala omwezi nga talidde kanyama. Olowooza mbu nno n'ofuna emirembe ggwe mu nsi muno. Sente ez'okuwa bamalaaya muziraba, ez'okwenda abantu baziraba. N'osanga maama ng'ennyama akayita kanyama. Ne bafuuka abantu abasabiriza ku byalo byabwe. Abannaye omukazi oyo naye bannaye asaba. Naye ng'ayina abaana bakanika pikipiki, bakanika mmotoka, basuubula spare mu Ndeeba. Sente bazifuna ne baziteeka mu bintu birala. Allah jalla jalaaluhu mbalayira Allah agenda kubabonereza mu nsi muno. Mukabbuli bizibu ku akhira agenda bayingiza omuliro. Omutamba tutuzeeko okumanya bage ebitiibwa okugondera abakadde kikulu. Allah jalla jalaaluhu yaddira bw'ojjako hakki ye haqqullah yeriwa. Nabi sallama bamubuuza lumu yabuuza Muadh n'amugamba atadiri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah. Owange omanyi Allah jalla jalaaluhu kyavunaana abaddu be, abaddu kye bateekeddwa okuwa Allah haqqi. Simanyi oba mu Luganda tuyinza kiyita te. Amakulu ebivunaano Allah kyabavunaana. Muadh n'agamba la Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah n'omubaka basinga okumanya. Nabi sallama n'agamba fa inna haqqullah ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Tauhid nga bwe yatutonda nga teri kimuyambyeko, ayagala omusinze omusabe ng'obikola ku ye yekka kubanga era gwe bigwana. Tauhid bage ebitiibwa tauhidi kikulu. Era buli kaseera babagamba ewatali tauhidi tewali mirimu. Ate nga kyekituufu bw'ojjako hakki ya Allah jalla jalaaluhu abakadde abaleeta ku namba 2 n'abalinaanyisa ne hakki ye mu Qur'ani. Wonna kyovola bwe kitiibwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Kabaka mu kuvunula Qur'ani yagamba mu Qur'ani mulimu aya 3 nga zo nnongo, nga aya ezo bitambula 2 nga aya 3 nnongo, nga oyina bikola 2 nga bw'okolako ekimu ekyokubira takikiriza. Aya za mirundi egi. Aya esooka buli Allah buli wagamba wa atiu llaha wa atiu rasula. Buli katonda wagamba mugondera kyaba agenda okuzzaako okugondewa kitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era bw'okolako ekimu ekyokubiri Allah takikiriza. Kasita okolako ekimu ekyokubiri Allah takikiriza. Ebyo bitambula 2. Bantu bangi agamba naganze tonyumiza hadithi mpa aya gutuba musiramu ono mbaka wa Allah gojolonga. Ezo aya buli wosanga Allah wa atiu llaha wa atiu rasul. Ekyo kimu eyo aya eyokubiri nga nnongo. Ibn Abbas agamba Allah buli wagamba wa abudullaha, abange musinze Allah, temusamira, temusaba mizimu, temunoonya mikisa walala okujjako Allah. Bwe mba musinza yekka buli Allah wagamba wa abudullaha wala tushiriku bihi shay'an.
kyaba agenda okuzzaako wabil walidaini ihsana, kuyisa bulungi bakadde babiri. Buli wajjako tawhidi mu Qur'ani wonna osanga aya za tawhidi, buli wamala bwati tawhidi aba agenda kuzzaako bakadde. Kitono ekyo Allah okuddira hakki n'ensana bakadde n'alinanyisa abakadde ne hakki ye, ekyo kitono gwe magezi gekyo. Abo bojeemera abo bakadde, taata maama ne mubavuma ne mubajerega. Abantu bangi batane bakadde baabwe okujja ku maduuka gaabwe, bangi abantu bangi beegaana bakadde baabwe. Abaana abavubuka beegaananga bakadde mu masomero. Oluba taata nga wadde abeera mu kyalo naye taata yinga munakibuga, oba oliawo okuduuka ng'atuuse mu kooti myufu, empale enzirugavu, essaati njeru, engatto zonna zaayulika, azze wena ne weesika. Womubuza, taata omanyi mbadde nagendaga, kumba olimba. Olaba taata wakuswaza, olaba maama wazze mu boarding eddugala efaanana bwetyo, olaba akuswaza. Era n'ogamba bakwano taata mwandi mugambye nagendaga, taata n'agenda ganze mbadde mpisano kuwa kusalaamu naye ngenze. Bwagenda omuwala ono abaddewo gw'okwana akunoga, omanyi oyo omukozi w'ewaka, laayira taata wo maama wo gw'oyita omukozi. Olowooza mbu n'ogenda kufuna emirembe mu nsi muno. Mutule bulungi, musebere mu maaso, mutule bulungi. Tulannama owayi, tulannama wono siwawo polizi ng'omerodde wama, musembere ate mu maaso. Si beeno gano si makaago, guno omuziki sebo gulina amateeka gaagwo entuula. Oyinza okuba nga wazze kufuna mpeera ati nova ng'ofunye misango. Sebo wano imaamu tandika okusomesa abantu adabul masjidi. Ekyo kiweeba bantu bakulu, basajja bakulu abakadde nga dwadura. Naye osobola okwenyiga mu kibanda ky'omupiira wano kati olaba weekooyakooya, si majinni ago wenna olaba otandise okwetunduza ku ssaawa. La amajinni fujja obulusuku kono, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Nebashabaga bitiibwa Allah jalla mu Qur'ani. Tunulira aya endala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Era olabi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, olabe tawhid kyagenda okuzzaako wa bil walidaini ihsana. Tunulira wa idh qala luqman libunihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushriku billah inna shirika la dhulmun adhim. Kiyazako wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahn wa fisaluhu. Era olabi mu surati al-an'am yagamba ati qul ta'alu atilu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni. Buli wamala tawhidi kyangu ekyo Allah jalla jo naddira hakki ye n'agatta okugondera abakadde n'agatta ne hakki ye, kyangu ekyo. Ne abantu mumala ebiseera tugenzeeko wa kitaawo, tugenzeeko wa maama. Allah jalla jo yalagira okugondera abakadde, yalagira abakadde bonna sawaa'un basiraamu oba si basiraamu. Nino olabanga omukazi kikulu, omukazi gw'olabye obukulu kikulu okusinga mukyala, okusinga maama wo. Omukazi gw'olabye emmere mukyala ogumiikiriza bamaama kwe bagumiikiriza emyezi 9. Abantu bangi embuto bazijjamu, naye bamaama bagumiikiriza n'atalujjaamu. Kyova olaba Allah jalla gye yali atulaamira ebimu ku biraamo bye yalaamira omuntu, wa wasayna al-insana biwalidayhi. Lwaki? hamalatuhu wahanan ala wahan, kubanga bakulera ng'oli mu buto lwa maama buzito ku buzito. Waliwo n'atakimanyi nti omukazi wabeera olubuto embeera zikyuka, n'omusanga ng'atudde ku ttooyi, akawo ka ttooyi kayagala agiri nani, naye nga ani afuuse ensonga Sula, ani afuuse ensonga Muhammadi. N'omusanga ng'ettaka y'emmere ye, kubanga ebbumba ttaka buli kaseera asesema, buli kaseera awanda. Ani afuuse ensonga Muhammadi. Gwatayina biseera ne muddawo ne mugamba amanyi maama naye tasiima, n'akamuweereza amafuta emabega kaawo. Maama naye agabagabanya ebintu tasiima. Mukyala wo nga tomugamba butasiima ng'akusaba ssente z'ebizigo by'enviiri. Olaba maama tasiima, maama olaba tasiima. Kiki oyinza omumukolera okumusasula? Kiki oyinza omumukolera? Ne bwagamba obugambi emyezi 9 gye yamala ng'akwetisse, akusonyiweko omwezi gumu, omunano akusonyiwa emyezi 8, ogumu osobola okumusasula. Ne Allah jalla jalaaluhu agamba buzito ku buzito. Bangi bakadde baffe bamaama
bawangala mu nsi muno nga talina lubale lonna ku bulamu bwe, naye ng'olubale lwe yasooka okufuna kwali kusindika ggwe. Anti okubanga bwali ojja ku nsi kuno baasala musale, era ng'olukindo lwalina yali asukuma ggwe, ng'olukindo lwalina. Ate nekya kye nazudde, bakadde baffe abali myaka 65 bangi balina ebirwadde bya pressure ne sukaali. Ebyo ebirwadde abasawo batera okugamba nti biva omuntu okweraliikira, naye bwe weetooloola bamaamawo bakadde baffe, ekibaleetera ebyo ebirwadde baana baabwe buli kaseera bayiraliikira abaana. Omwana wange tannafumbirwa, omwana wange kubanga omwana takula eri taata, omwana takule ate wali maama. Ne bamugamba n'agenda mudda ne bamugamba nti toddamu kuzaala. Okuzaala kwesonyiwe. Azadde abaana bana naye nga obulamu bwe bukendedde yali asindika mmwe. Ne kimuleetera okuzaala abaana okubeera nga obulamu bwe yanafuwa naye yali asindika mmwe. Tulina biseera omuntu n'omala omwezi maama ali mu kyalo, ennyumba bakitammwe gye basulamu ogituna n'ogyewuunya. Abantu bagenda ku buko ne batwala entebe, ne batwala firiji, ne batwala ente enzungu, ne batwala boarding ya 50. Naye nga maama alina boarding egi. Mu nnyumba temuli ntebe, ennyumba yennyini ya ttaka igwe. Olowooza mbuno onoofuna emirembe mu nsi muno? Ate si mu nsi muno wokka, naye baada limauti ogenda kigwako, baada limauti ogenda. Nebekyo bagaba ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaaluhu. Omusajja omu yajja, obukulu bw'abakadde, yajja sahabi, jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulallah ji'tu yubayi'uka ala alhijrati. Yali azze, nabbi baali basenguka okuva e Makka nga bagenda e Madina. Omusajja najja nga azze okukola baya, azze okuweerera nabbi Muhammadi sallallahu amuga ya Rasulullah, nze kuweerera tugenda ffenna e Madina. Baga ebitiibwa abantu abasenguka okuva e Makka okugenda e Madina balina enkizo nnene nnyo mu Busiraamu, bamuhajirina. Allahu akbar. Era kyova olaba mu buli kintu baakulembezebwanga, bonna abasenguka. Naye ono omusajja azze agenda ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azze kola baya bagende bonna e Madina. Naye yogera ekigambo n'agamba wataraktu abawayya yabukiyani, ya Rasulullah okugenda tugenda e Madina naye ndesi bakadde bange nga bakaaba, nga bamugamba owange mwana waffe kituufu ogenda ne Muhammad tetugaana, ne wano ntulekedde ani. Nabbi yamugamba ekigambo n'amugamba irji ilayhima, dayo gye bali, fa'adhikahuma kama abkaitahuma, dayo obasesenga obakabizza, ebyokusenguka biveeko. Gwe tosenguka, dayo obeere ne bakadde bo, la ilaha illallah. Gwe ebyokusenguka byesonyiwe, dayo obeere ne bakadde bo. Ne bantu bameka bagenda okukuba ebyeyo e South Africa, e Bulaaya, munoonya emyaka 2 mudduka buddusi. Abantu bali e Bulaaya, ebiseera ebikubira maama w'essimu tabirina, naye buli mwezi akubira mukyala we, ye buli mwezi buli wiiki omukyala ye amufuna. Ne maama amala ebbanga, taata ne maama bamala ebbanga ne batenkanya munnayo omwana mumulabako, mumuwulizako muganda la ilaha illallah. Lwaki banaabeereyo ne bafuna baraka? Lwaki tebaweereza ssente abantu nga babbanzibe nga bakadde bebe tebafaanana? Kubanga omukadde ne bwatakolima, omukadde ne bwatanyiiga, Allah kuba kibooko direct. Kyovola bwekitibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba raghima anf, yasabira omuntu edduwa, thumma raghima anf, emirundi egi ennyindo y'omuntu erale kookolo, omuntu afune ebizibu mu nsi muno, omuntu aboneebone abeere nga talina mirembe. Aliwa man adraka abawaihi inda alkibar, yenna asangibwawo bakadde be babiri, ahaduhuma au kilahuma falam yadkhul aljanna. Nosanga bakadde babiri ne bakaddiwa nga woli notafuna jjana, kubanga baga ebitiibwa omuntu bwakaddiwa, wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma kilahuma fala taqul lahumā uffin. Abakadde buli bakaddiwa bafuna entondo.
kati okubegendereza nnyo weewuunya okweka nogamba katono nnyo ne weekanya tabu okoze ezambi eddene okwekanya maama wo bataata bo. Oyinza okuba wakavaayo bugerere olina naga nti no mwana wange sooka okomewokko noddayo oba wakavaayo nakusala mwana wange sooka kofunamuako mu mutima ozikiridde. Nabusalamu agamba abantu baboneebone ne basangewo bakadde baabwe babiri falamu yadkhul janna. Kyova olaba omusajja ajja eri Abu Darda radiyallahu anhu n'amugamba nina mukyala wange ne maama wange aŋŋamba mute. Omukyala gwe yali alina maama wange aŋŋamba mute. Owange sahabi lamula nkole ntya kubanga ate omukyala oyo mwagala nnyo ne maama ŋŋamba oyo omukazi mute. Abu Darda yamugamba sami'tu nawulira rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nawulira nabbi nga agamba aliwalidu abakadde awsatu abwabil janna abakadde mulyango gwakati gwa mujjana fa in shi'ta fa'adhi dhalika libabu aw ihfadhu. Abayagadde agulagajjalire ng'omukadde byagamba tobikola aw ihfadhu oba gukuume. Kiyamugamba kiyali ategeeza ali amugamba omukazi muteeri. Era waliwo saddali zalia ng'abakadde batugamba ekintu kanku ekyokulabirako ekitono okuwasa omukazi nga wa kikaakyo obusiraamu tebukinaako taabu. So omuziro gwo kubanga mu busiraamu ffe tuziza Allah bye yaziza mu Qur'an bye yatugaana gy'emiziro gyaffe naye wa illa okuba n'ekika kikkirizibwa kubanga alina ekika. Kati mathalan nze ndi wa kika kya nsenene ow'ekika ky'emmamba ow'ekika ky'enkima naye senga katugambe maama wo wa kika kya nkima ye Nantongo n'ofuna omukazi nga yenna Lukwago obusiraamu bukukkiriza toyina taabu. Nesenga maama gamba mwana wange omuwala gombadde ondeetedde kituufu naye ate mbuuziza amanya nangamba yenna Lukwago koge noyi maama kyekyo dikanayi mwana wange iye okimanyi buno ogenda kumpasa dikanayi maama kino kyayogera si kituufu ekyo si kituufu. Nesaddali dharia abakazi bangi kati boyinsinoga nti no maama abantu basomesa maama nagano bitegeera nagamba nedda namwe muleka era nze bw'omuwasa sigenda kudda mu makaago omukazi omuleka. Saddali dharia noonoonya abalala nga tomulese nti no kiri haramu wabula okuziba kubanga lwaki okuwasa omukazi ow'ekikaakyo sunna okugondera omukadde wajibu kubanga oteeka ku minzaani ofuna abalala nogamba kanfuna abalala naye nga maama osigala omugamba era osigala okyakisomesa mu banoga abanna ekyo tekiri mu bwa haramu just maama tannabitegeera obujulizi tubujjawa. Nabbi salama abamanyi Kaaba abali bagenzeeko emaka Kaaba emugiraba oba bagiraba ku bifaananyi waliwo akantu kalinga kasemisaako ku Kaaba kuliko akantu kalinga kasemisaako mutera okukalaba. Kaaba eyo yali eyita eyo Ibrahimu bwagizimba alina omusi Abakuraishi we bajja ne bagamba tuzeewo ennyumba ya Allah eya Katonda ku musingi omutuufu ne bagamba naye tukatugizimbe ne sente za halali ne basonda sente zaabwe za halali ne baziteekawo ne bagamba tuzimbe we zinaakoma naffe tujja kukola ki bwe tujja okukoma. Bwe bazimba Kaaba neekomanga bwe mugiraba ne wasigala yako kapaati naye ako kapaati nayo Kaaba gyeyita kolaba nkasemisaako. Nabbi salama bwe yajjanga Allah mazomu weewunye balina Madiina yagambanga Aisha ebigambo n'amugamba senga baganda abantu babadde basiraamu bapya yali agamba weewunye Bakuraishi weewunye obusiraamu nga butambudde buli myaka 14 naye nga amugamba buli kaseera senga tebabadde basiraamu bapya Kaaba nandigimenye nenjizeeyo ku musingi gwa Ibrahimu naye ebintu bannabitegeera bulungi bayogera bawangalidde mu busiraamu emyaka 13 kubanga nyinzo jiba ne bagamba mumulabe wuuyo amenye ennyumba ya Katonda nakireka nabbi yali ayagala kikola nga kyagala okola kyekituufu naye nakireka. Saddali dharia okola okuziba emiwaatwa abantu ate ebiyinza okuzuukawo. Kyova olaba Abdullahi ibn Zubairi mutabani wa Asima bwe yajja yagimenya n'agizayo ku musingi n'agamba nti nno omubaka yali ayagala kino ate ow'effujjo Hajjaji naye najja n'agimenya n'agizayo. Kati abo bakaba ne bajjanga bagimenya okutuusa ne bagaa katugirikaawo naye nabbi yagala okukola eki nga kyagala okukola ki wabula saddali dharia. Kati ye maama wo tannabi tokyamuka kanko ekyokulabirako ekirala okuziika mulimbo
okuziika mulimbo kiri sunna, okuziika mulimbo. Ne senga ofa ggwe nga walama kuziika mulimbo, omuntu bw'alaama ekiraamo kye tukikyusa. Ebimu bwe butakyusa kiraamo kya mufu kasita abanga byalaamye tebikontana na sharia. Ne wabula kasita olama n'ogamba banzika n'essimu yange, awo tugamba nedda, awo wabaddeko ekikyamu ekyo, tugamba nedda. Kimanya banzike mu motoka yange nga ntudde, awo nedda. Naye wano ekiraamo nti nno omuntu banzikanga nkoowe, banzikanga mulimbo y'ebbombo, banzika mulimbo y'emulago, kye tukola. Ne singa bukeere nkyanga ofudde, abaana bo weebali, baana bakulu, taata waffe tugenda mutola mulimbo. Maama wo ng'ali Bugerere n'abagamba bannange, nze wano tulina ekijja kyaffe kya Busiraamu, omwana wange mumuleete wano e Bugerere. Bino ebibyo byonna tubitte ebyalimbo ne tutwala maama gy'alaze. Kubanga lwaki? Okuziika omuntu mulimbo kiri sunna, naye ate okwanukula omulanga gwa maama wajibu. Era tukuleka ne tugamba katutwale wa maama oyo, tutwale wa taata gy'alagidde. Ekijja bwagamba muno kino kye ky'Abasiraamu ne bakitebage ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaaluhu. Abange kyova olaba sahabi omulala yajja Nabi sallama nga yasta'dhinuhu fil jihaadi, yali asaba lukusa eri Nabbi amuga, ya Rasulullah, njagala kugenda mu jihaadi, ngenda mu jihaadi, mpa olukusa. Nabbi yamubuuza, ahayyun walidaka, bakadde bo balamu? Namugamba qala naam. Namugamba ye balamu. Namugamba fa fihi ma fajahid, ebyo kugenda mu jihaadi bireke, gwe ddayo labire bakadde. La ilaha illallah, gwe ddayo labire bakadde. Ekyokulabirako ekirala ekyafaayo kyemaliza nakyo, Ata ibn Abi Rabah radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala yali tabi'i mukulu nnyo, yasoma nnyo ku basahaba. Anyumya agamba olunaku lumu yalina ow'ekitiibwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ne wajja omusajja nga Ata waali. Omusajja najja okubuuza Ibn Abbas, namugamba, Ibn Abbas, nayina omukyala nayogereza, inni khatabtu mura'atan, nina omukazi gwe nayogereza, amakulu nga njagala muwase, naye omukyala gwe nayogereza fa'abat antankihani, yaŋŋaana n'atanzikiriza. N'agamba wa khatabaha ghairi, ne wabawo omusajja omulala ajja nayogereza omukazi dasseemu mukyala, fa ahabbat antankihahu. Obuzibu, omukazi ono yagaana nze ate nakkiriza oli omusajja namba 2. Omusajja ono azeri Ibn Abbas amunnyonnyola, amugamba faghirtu alayha, nenfuna akasajja ku mutima, nenfuna ekintu nga kinnuguna, neŋŋamba naŋŋaana nakkiriza omulala. Amugamba bwe nafuna akasajja ku mutima, faqataltuha, omukazi ne mutta, ffenna tumufiirwe. La ilaha illallah, ne mutta, ffenna tumufiirwe. Ekyo baga ebitiibwa kye yakola kinene, kubanga okutta omuntu mutaamida, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu agamba fakaannama qatala an-nasa jami'a, ne assa omuntu talina musango. Kati omusajja agamba Ibn Abbas, fahal li min tawbatin, mpulira bwe naafiira wano ngenda kuyingira muliro, naye owange Allah asobola okunsonyiwa, ninayo tawuba. Ibn Abbas yamubuuza, ummuka hayyatun, maama omulamu? Yamubuuza maama omulamu? Qala la, namugamba maama yafa. Ibn Abbas namugamba tubu ila Allahi azza wa jalla, wenenyeze Allah, okole n'ebintu ebikusembeza okumpi naye. Omusajja nakwata ekkubo n'agenda. Wenenyeze Allah, okole n'ebintu ebikusembeza okumpi, oba oliawo Allah nakusonyiwa. Omusajja nakwata ekkubo n'agenda. Bwe yagenda, Ata abuuza Ibn Abbas namugamba, lima sa'altahu an hayati ummi. Omusajja ze abuuza tawuba ye gyeri, ate omubuuza maama mulamu, bikwataganirawo. Ibn Abbas yamuddamu ekigambo n'amugamba, inni la a'lamu amalan, nze simanyiyo mulimu aqraba ila Allahi ta'ala min birri lwalidati, muntu gwayinza kola ne gweza kumpi na Allah kusinga kugondera maama. Abakubanga maama we mulamu nandibadde mugamba genda olabire maama omuyise bulungi, Allah line zambi alijjewo. Awamu n'ekyo nga amazambi amanene gavaawo na tawuba. Kyova olaba Imamu Ahmad agamba, Imamu Ahmad bun Hanbali yagamba birrul walidaini, okuyisa obulungi abakadde ababiri, kafaratun lilqabairi, nsonga eyinza okuviirako Allah nakusonyiwa amazambi amanene ku lwekyo ekyafaayo. Ibn Abbas kyeyagamba, kubanga yamugamba abakubanga maama munamugamba nti no genda olabirani
tunulira omusajja okuyisa obulungi abakadde kisonyisa amazambi amanene naye ate gobajemera ne bekitiibwa gebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaaluhu abange obulamu buno butono abange bamaama abange bataata obulamu butono abakyalina omukisa mu gukozesa abatabalina nga baafa nammwe olwo chance kubanga tugondera abakadde sawaun balamu oba baafa abakadde tubagondera nga bakyali balamu ne tubagondera nga baafa ebintu ebyo bibiri wadde nga bakyali balamu ne tugondera wadde nga baafa ne bekitiibwa gebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaaluhu abanga abasiraamu tugondere bakadde baffe we wali emirembe ejja naawo weeri bangi mukyabalina ne muli awo muzunga n'okwata obukadde busatu mbwogende waseeka kusabira edduwa nga maama ogyali taatawo kwata kakadde ogule ebintu shopping ebintu emitwalo 5 oyingire mu kyalo omala obbabuuzakaawo okolekole ku mirimu wadde oli muntu mukulu ssebo tolina gwokulira nze nkubuulidde tolina gwokulira olwokuba oli muwanvu oli munene olubuto olukomeeri lubuto nno ki olukomeeri omuli ebizibu ebyereere abantu bannayima nti bagejja mbuto bwe batyo bakuzaala nalwo kitegeeza mulimu ebimu ebitali byamu olutakulira ono wonna oli bwati nze nedda wenna oyogera ne maama nga weesimbye maama olwagayisa agabige tulina n'atuuka kuyita na taata munne kati taata munne kati ate taata natulina kuyita taata baana bangi nga bakadde babayita bataata olwagayisa agabige olina amaama ekyo tikijja kukola naawe omanyi maama mumanyi temwasomera mwe byali la ilaha illa gwe oyo gwozanyirako omumanyi bozanyira eri Allah gwozanyirako bamanyi kyova labaga ebitiibwa abantu bangi babonyebonye naye ng'ensonga bakadde nsaba Allah jalla jalaaluhu atuwe okugondera bakadde baffe abatusaasirire abalungamye atugatte nabo mu jjana nga tatubaziwadde okutubonereza aqulu qawli hadha an astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa kulla shay'in bi aradatihi faqaddarahu taqdira. Bebitiibwa nga mmaliriza obulamu buno butono gye tulaga wawanvu kozesa chance ng'okyagirina bangi tebakyagirina omagaamaga wano n'otunulira abantu abakaddiye weebali abange tugenda bangi mikwano gyammwe bembadde mukola nabo bagenzi bembadde muwangala nabo bagenzi abange muteeketeeke safaari gye tulaga twekube mu bifuba. Abantu bangi bakadde baffe bajja mu maka gaffe n'agamba owayika ŋŋendeko eri omwana mulambuleko ajja abuuza bubuuza amaze emyezi 6 takulaba ne bamulagirira nti abeerawo mu Ndeeba alina amaka najja n'akaana kazzukulu akamukulu oba ak'omuto yafa mu kifo ky'obutwala obeere nabo yabusigaza bumulekwa buli mu kyalo naye ate mu nnyumba y'omu makaago waliwo abakoddomi bo bakuza bambi n'akagamba kajje katambule naye n'afuna ebintu awo afunye entula afunye nakati afunye ki najja akulabeko ekikapu boarding yeeyo ajja abuuza bubuuza ne awulira buwulizi awumuna ajjukirawo najja atuuka ku kikomera alina kana akazzukulu ke akazzukulu kazze nako kakuyita taata oli taata wako muto bw'ayingira ajja lunaku lwa Sande bamugamba omukulu abeereyo ku Sande yakuzaala omukulu abeereyo ku Sande n'ayingira bw'ayingira n'atuula mu ddiiro omukozi amugamba tula naga omanyi bo bampisa atula wansi nakana akazzukulu kazze nako akakuyita taata kaana ka mugandawo yafa beeraawo atuuse essaawa 4 ne bamuleeta bifulaska tebimanyi engeri gye babisumula tabitege oli muno mu kisenge oli ne mukyalawo atudde essaawa 4 omukozi n'amuteerako katuuni ye tabitegeera
saawa 4 5 6 akyatudde n'ayita omukozi namugamba waayi muwala oba omukulu gyali gyali naye mbadde nsaba omuŋŋambire naye nga wakitegedde nti nno yazze maama mbadde nsaba omuŋŋambire nti nno ne bagenda ne bamugamba oli mu shooti omukyala najja we bagenda ne bamugamba nti nojjakawo katono noga maama omanyi ononsonyi omanyi n'ebintu byebakamba n'ebintu byenfinalizinga noddayo mubuuzaako kati ndakika 2 noddayo mu kisenge nende najja mukazi wo bwonna tebulina mpisa ajja yeewujja bwewuzi katula ku ntebe maama ali wansi Nyazaala yamuzalira omusajja mukazi wattu n'abeeraawo aba ali awo saawa ziba ziyingira 8:9 Allah n'akugezesa maama azaala mukazi wo naye najja azze kukyalira mukazi wattu okuva saawa 4 atudde bwajja okukyalira Nyazaala atuukaawo ebintu amaka galinga agage ate munnaye anti munne yazaala sweet yazaala hani kyotwalanga ekikulu ati munnaye anti yazaala baby okirayonka anti yazaala baby era bwajja kana kazi nekeddusa hani kajja muki mama's come bannaye n'obunaabuna emiwawo bane maama ze nojja ozaawo banne maama tusenso balaba oli ng'olabanga maama ali awo atunula Nyazaala mune maama mwe noddayo mu kisenge babadde baddaawo omukazi nga Nyazaala ayogera omanyi banyaza bena kuti bakyayina mpisa yogera bwayita agamba omukozi geno mpite muwala wange Sumaya konna bwe kajja keddusa maama ali awo atunula nino TV timwagiteeka wabi awo ebiragiro katujje gitereza sebo Nyazaala atudde mu ntebe n'okula namaala nnamye mukulu munna ali ku ttaka akaseera katuuka saawa 12 maama tomanyi kyabadde akugamba atudde awo okuva saawa 4 kyabadde akugamba tokimanyi n'atuma omukozi n'amugamba nkusaba ogenda omuŋŋambire engeri gye ngende ebugere emmotoka zirwawo okwo ajje musiibule ngende kuva saawa 4 gy'oli oli eyo otudde nojja ne weekaza naga munnaye taata kuyita taata olw'empisa z'olina nzirayo omanyi munnaye emmotoka zibaffe zeebugerereza ngomanga okuddayo naye ebintu mbadde tomanyi kyabadde akugamba takyogedde n'afuluma awo n'omuwerekerako awo omukomya ku geeti n'okwata mu nsawo n'ogyeyo bwe 5 buna n'obumuwa ye n'akusabira eddwa nagamba Allah akusaasire mwana wange akutaasa ebizibu nakwate kubo n'agenda omusanga saawa 12 saawa emu ng'ali mu paaka ng'emmotoka zaagala mumukoona saawa ziba ziyingire 12 Nyazaala ayita muwala we Sumaya come boogerawe nze nno ŋŋenda omwana najjanga adduka banne hani my mom is going novaayo sula oyita omukozi sula mugende mujje eri Nuuwa mutwale maama akuzaala agenze emmotoka mukoona Nyazaala agenze alannamye maama akuzaala ne babonaabona nga tuli mu mbuto owasali insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan obulamu bwonna myezi 9 baba kaaba tasobola kutuula tasobola kula kiggwe ne babonaabona ng'akusukuma awo wakati wa bulamu na kufa awo ne babonaabona ng'akusindika bangi abakadde baafa nga basukuma abaana ne babonaabona ng'okyali mwana muto myaka 2 nga tebeebaka naye abange musazeewo baboneebonera nga muli bantu bakulu musazeewo baboneebone bamaama baffe nga muli bantu bakulu babonaabona nga bakwetisse abonyeebonye nga akuzaala aboneebone ng'oli muntu mukulu olowooza embono ogenda funa emirembe mu nsi muno
Musajja bw'obukulu oyinza musasula ki? Ne bw'omukolera ebintu byonna byonna toyinza musasula. Ne maama tomulabawo oloze mbuno gena fune yabonaabona nga akwetisse emyezi 9 n'abonaabona nga akusukuma yafuna obulabe bangi boosanga abakadde nga baalemala ayinamu akatambula akalemala naye ng'omwana yamukutula eggumba gwe sula n'abonaabona n'amala emyaka 2 teyeebaka buli kaseera okaaba yafuuse sababu naye era okoze ssente era abonaabona ne insha allahu taala mbalayirira Allah wano ku nsi waffe bangi ababadde ab'amawaggali abatabamanyi nga bali fil kubur bwe munaaba temwezzeeko bwe tunaaba tetwezzeeko kigenda kuba kizibu obulamu bwe tugenda musibwangu bwe tuteddeko ne twekuba mu bifuba muli b'amawaggali mugenda mutambula mweyagala wenna olaba oli w'amaanyi toyina biseera tomulabawo nakuba essimu ng'alina ensonga gy'agamba muli ku dining n'ogitunuulira omukazi nagamba ne maama naye atulekeko naffe tulina ebizibu abakazi bangi bavuma bannyaffe maama n'atuuka ga mwana wange nsikyadda mu makaago omukazi yannemesa nawe n'ogumiikiriza ng'okyalina oyo omukazi oyo gw'olabye obukulu oyo olowooza mbu n'ogenda mufunamu emirembe oyo alemesa abakazi bangi nammwe abakazi mumanyi omwana bw'aluma ojjawo amaanyi agaddira omusajja omujja ku nnyina mumanyira mu omwana bw'aluma nga bwe yakuluma nga bw'akuluma omwana oyo noono omusajja ne bwe yamuluma kubanga bano abasajja nabo tebakyategeera balinga abalina amajinni mwabateekateeka mu bintu ebikyategeereka buli kamu koyogera mu masumaya kamulinde buli kamu keboogera abantu ba famire takyawulira famire taata tamuwulira maama tamuwulira awulira kyamukyala naye oyo omukyala agenda kufuka ettaabu obulamu buno butono kabuli gye tulaga wala akhira bizibu olaba abantu bali mu malwaliro bakaaba balwadde bulwazi naye ng'akyali mulamu naye nga buli mukwata akaaba buli bakwata ayi wowe amaze omwezi gumu talina kyalya naye abange ng'ogenda mu muliro Allah agenda kunnyika mu muliro khalidina fiha abada onosobola ebonyobonyo byakhira Allah gwe yatenda n'agamba inna jahannama kanat mirswada litagina maaba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barudan wala sharaba gwe yandibadde ku maama wo sina musiraamu yandibadde ku maama wo buli kaseera omuddiŋŋana ne toyina nakyegomba mu ddiini bangi mufe tulina bakadde bafisi ne buli kaseera yandibadde mu dduwayi Allah maama muluŋŋamye ejja neene ekuwoomera nga maama ali mulira akaaba kaweefube ekigwokoze ku bakadde bo okubeera nga badde erimu kaweefube ekigwokoze gwe yandibadde buli kaseera abaddiŋŋana babonaabona nga bakuzaala bagenda kubonaabona mu kabuli babonebona obulamu obutaggwayo gwonoofuna emirembe gwe budala kamaadi nabekityo baga ebitiibwa obulamu buno butono ebiseera bitini twekube mu kifuba abalina mu kabuli awe essaawa eno kyovola buli kaseera mbagamba nga temukimanyi lwaki nkibagamba tetusobola kubeera ng'olina kyokola okuggyako ng'oweerayo maama n'osaddaakira mu linnya lye sawaun mufu oba mulamu Allah maama wange abalamu battire ku mbeera gy'oyagala abalamu nkusaba obatte ng'obasiimye otusinkanye nabo mujja nanga tubaziwadde okutubonereza abafu ayi Allah taata wange maama wange fuula kino kyempaddeyo nga rawda min riyadil janna tebakyalya mukyere tebalina kye balya mu kabuli neweebuuze bali kuki weebuuze essaawa eno kitaawo ali kuki bali mu kabuli talina kyagenda kulya weebuuze ali kuki nomala olunaku ewiiki wadde okumuteekako mu dduwa wadde okusaddaaka mulinnya nogamba yi Allah sente zentadde ku muzikiti saasira taata weebuuze ali kuki weebuuze essaawa eno ali kuki nabekityo baga ebitiibwa insha allahu taala biidhinillah ku nsonga yaffe eri awo biidhinillahi azza wa jalla ensonga yammwe tusaba Allah jalla jalaaluhu ansaasi nammwe abasaasire Allahumma atwongere amaanyi agakola emirimu emirungi atumma amaanyi agakola emirimu emikyamu Allahumma inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi abange ekitwala abantu mu shiriki bizibu ebiseera ebisinga 99 bizibu ebisukka omuntu ng'agenda mu shiriki naye eri abasajja ekibatwala mu shiriki percentage ennene business abakazi baana omwana agenda n'amulwalira n'atendewalira ekirala bufumbo okira nti omusajja okumufuna yasooka kuloga ate ne tubeewunya mu abakazi basenga bagenda ne babalimbalimba
nze waliwo omuwala yankubira essimu ng'ava Canada naŋŋamba seeka sawa 8 naŋŋamba nkwegayiridde ndi wano senga yamugamba kubanga abako baali bagenda kyala kusa kati yagendayo kulwa omukaaga ewa senga yamugamba jangu nga tosaala namugamba kakati abakengeri gye bajja mumanyi mwe baana mmwe bino omanyi mwe kakati mmwe funa makansi buli okuli akaviiri osaleko buli ewali akaviiri tugenda byokya kekanzalike tugenda okuteeka mu luwombo gwe noloza aba bagamba buli akala waliwo we batagetinga enfiso mutu baba tebazaagala n'ez'omunkwawo ani yagamba waliwo we batagetinga namugamba kati omuwala ankubira namugamba n'ekirala funa ekigoye kubanga omuwala yali muheyidwe nga member of parliament nga morning preps namugamba genda ofune ekigoye oyiseeyo wansi tugenda kuteekamu omuwala nemugamba ebyo tobikola neweewunya abo basenga abatera okugaba eddagala ebiseera ebisinga obufumbo bwa wabalema ebyo byonna bisengasenga ebikiriko obufumbo bwa bwagaana lwaki tebabyekolera nawe nodda mu ebyo oli mwoyo kasasiro bakulemye okugamba Allah wakumalire eyakutonda Allah yagamba kyovula Allah yagamba omuntu ono mumuleke namutonda bwomu nina ensonga naye gyendi gyagenda okuddizibwa Harriet Sache baddayo Whitney Houston baddayo Padde Bitama baddayo Major Kasini baddayo Mulwana baddayo Oyito Joko baddayo Obote baddayo naffe tugenda kuddayo naffe tugenda kuddayo abasajja naye abange Allah teyabatonda babonyabonya buli ebizibu ebijjanga mu bizinensi yo nga tonnalowooza mbu nogende mu shiriki onoonye ebizibu kubanga buli wogenda mu shiriki bizibu abange sooka weekube mu kifuba zakatambye emabega abasinga obungi mubonaabona lwa bizibu baana babandi bameka bafunisiza embuto ng'obaddukako ne bafuuka basukulu drop out singa gwafuusa ensonga myaka 19 oli mu kyalo ekiwala aneti myaka 10 okikubye mbisagazo kifuliriza olubuto dduseeyo oyingidde ku nassa maama ne taata bali eyo bakaaba y'omwana waffe goloza amaziga gagenda bwereere baana babandi bameka bewebaseebaseeko nga bakadde baabwe bakaaba ebizibu kati bijja kati buli ddiru gy'okwata tekwatayo bwekwatayo bakusiba ebizibu olowooza lwakuloga teryakuloga saakatambye emabega bimeka byokoze mubadde bafere wakitandika okusala emyaka 5 obadde mufere owangaalidde mbaana bano bakifeesi buno obwana bukasolo bweka wempe mugenda mubba ebintu by'abantu kati oluŋŋamye osaala naye gali amazambi gakolako tawuba mwabawala mujjemu embuto mmeka mwe baana mwabawala mujjemu embuto mmeka byebizibu bye mulina buli mugenda okuzaala ebibuto ne bivaamu family planning ezo zigenda bakasuka mu muliro guno omuliro gw'ensibiwero family planning wabemba magala okola family planning tuyina family planning mbusiramu sebi ebyammwe bangi mumwe muyina bamaama bammwe maama oyo yabonaabona emyezi 9 nga akwetisi bamaama n'atuuka n'afuna olubale ku lubuto lwakuba yali asindika gwe maama naye amala ewiiki nga talidde ku nnyama maama wo naye olwokuba olina omuwala gw'okwana ku nassa buli lunaku omugulira enkoko maama wo talya nnyama malaayo ogigulira enkoko goloze mbuno nofuna emirembe gwe mbw ate kati ebizibu obifunye mbw ogamba mbuno ani akuba maama waabonaabona kyala abonaabona bamutuuma amanya banne omukazi oyo n'atuma akazzukulu genda ku neiba mpe kumunyo banne omukazi oyo naye asaba ne bamwogerako olw'okusaba naye ng'alina mutabani we ku nassa ssente ozimala mu bamalaaya wallahi togenda kusobola ebyo ebizibu ba ekebe baafuna ne bareediyo biwero ajja kukwata ayuyeyuye gwe sigwe bisaati toyina nakyoyina mubulire kwambala mpale mulimu ebitulituli bagimusedde emitwalo 7 ataddeko olujegerezi n'enjegere ze bakwasa embwa ebulaaya ayambadde omusalaba omunene n'ekigatto kinene munda ataddemu siripa yeetaddeko simanyi obuntu ku matu mbu aisi yeetaddeeko ebintu mbu mu Jamaica simanyi ayambadde akatishaati mbu akola omubiri mu jiimu akatishaati maaso kuliko obukulekule emabega kuliko ekigambo stupid agenda atambula ku nassa ajja kwata gwa ajja kwabya gwe ugenda ozimba ki talina amuwadde kyalina mu nsawo azimba abange ebizibu bye tulina ffe naye ekizibu ekyenki njagadde okukoonako alle ekkubo lyateekawo okuteeka baraka mu bizinesi zammwe egi lyakusaddaaka lyokka buli yenna buli kusaddaaka naddala okusaddaaka okunene zaka
bwaba kati business ezitambula owazaka kubanga ekkubo Allah lyateekawo abantu obagaggawaza n'okuuma emaali yaabwe liri eri kuwazaka nakola sadaka buli kaseera. Ezo ayati nyingi okumanya sadaka yagenda wala okusaddaaka kuno. Empaji z'obusiraamu teziri 5. Empaji esooka ya shahada kubanga eyo mpaji si ibada, eyo empaji kwe kutudde zino. Neweewuunya okumanya Allah yakola sadaka ibada nkulu. Empaji zino zonna zonnenya ku nkomerero yaazo bw'ozimala olina okusaddaaka. Tulaba Allah wagamba wa aqimu ssala wa atu zaka. Era olaba bwe yayunga okusala ne sadaka. Eyo kale tuveeyo ate okusiiba. Ogenda n'osiba ennaku 329 owangadde mu ttalawiyo oliisa naye agamba ku nkomerero ya Ramadani wa zakatul fitri. Olaba era sadaka zakatul fitri, zaka etukuze fitri okusibako kubanga zakatul fitri etukuza kusiiba. Era olaba yandibadde agamba some juzu za Qur'ani, yandibadde agamba sala akabiri naye agamba kusadaka. Tunuulira hijja abantu bagenda e Makka obukadde 20 bakuba ebiwaji bakola tawaafu ne Allah bagamba wadde bimaze ate mukole musale. Era olaba sadaka waliwo ebuzaako lwaki buli kimu kusaddaaka. Naddira empaji nga yeeyawulidde eyokusatu n'agipulesinga zakatul maali. Omanyi lwaki? Olaba gino emirimu mikulu. Ene sola teri mulimu gusinga sola kubanga Allah bwe yatuuka okugiraalika yagamba Jibril nabbi muleete eno. Era Jibril nano nabbi n'amutwala mu mwezi guno gwennyinyi ogwa Rajabu. Okusoma Qur'ani buli harufu gy'osomeye mu Qur'ani Allah akuwa ebirungi 10. Okusiiba Allah yagamba okusiiba kukwe wa ana ajizibe naye awamu n'ekyo omuntu bw'aba afa ebyo byonna ku ebyo teri kyayogera. Lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Lwaki ogamba kusaddaka? Lwaki ogamba kusala? Lwaki ogamba sadaka? Lwaki obaddeka? Lwaki ogamba sadaka? Lwaki ogamba sadaka? Fa asaddaka wa aku minas salihin. Lwaki ogamba kusaddaka? Nze ngenda bawe ensonga Mungu omuntu ne waba agenda okufaala ajja kusaddaka natala ajja na sola. Ekirala bwe muganya okusaddaka mmwe mu halali olaba amajinni abantu bagenda mu sitaani olw'okuba gamanya Allah kyayagala teri musawo wa kinnansi ayinza kukolako era kunzika kakati n'ebyo n'ebizibu weetaaga n'olete obuswiriri bw'empologoma buna kale kwegamba weetaaga kati saddaaka yiba nayo obwavu bonye kale leeta ente gyoba osala kale leeta embuzi at least tebagamba okusaddaaka ensowera neera ng'osaddaasi nigwe Allah nagamba osaddaake mu halali oganye ate maali gyakuwadde ate ogiwa fi masuyatilla igwe tovala bebyo bugagga bikwata abange ekitwala abantu mu shiriki bizibu. Wassalatu wassalamu ala rasulihi alkarim amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. baganda bange mwenna abandaba nabagamba buli lwe mumanye nti waliwo ddiiru eyejjana mubadde nga mubanja nga mubuuza Thuraya kati ekiddako tubagamba era ddalasa yaffe ekomyewo 25 Desemba 26 27 28 nga tuyonka buyonsi irimu. Ezo nnaku zonna za kuyingiza buyingiza biidhnillahi taala. Naku z'omwezi 25 26 27 28 ku mubzi wane nakawa insha Allahu taala mujje mu bungi mubadde mubuuza mbasaba abaaliwo omwaka oguwedde ate tukubiseemu insha Allahu taala ebyokulya n'ebyokunywa abaddu ba Allah gye bali byabwerere mujje mubeerenga insha Allah twejjukanya. Ate era ekyenjawulo ekirala kibadde kijja kibaawo insha Allah n'omupiira wakati wabo walimu ne basomesa gugenda kubaawo. Olabe ku Seeka Kiti ng'akulukusa omuntu mu 7 awo, olabe ku Imaamu Kyeyune ng'ali wakati awo agaba. Insha Allah nange ndiredde okubanga nteeba biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ate golo 3 nja kubuuzaako obetteeka linaabeerawo, nja kubuuza ku bakama bange abathuraya obeera kinaasoboka omuntu ateeba golo 3 okubanga omupiira agenda nago kuba mateeka eri abalala gonja agenda nago insha Allah. Saba Mungu ampa amaanyi abawagizi baffe mubeerewo mu bungi mujje mubeerenga insha Allah tweyongera okubanga twejjukanya ku ddiini yaffe. Babo wali mubali rede abamu kubo tulinawo Seeka Muhsin Kiti, tulinawo Sheikh Mugendera, tulinawo Sheikh Salim Bosa, tulinawo Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune n'abo walimu abalala bangi bagenda kubaawo bo bali rede
kati ffenaffe tujje n'abalala bakyali bangi tujje tubeewo 25 26 27 28 ku mobizaawe nakawa pozi akatalekeka nja kusaba mwenna Allah byasukkulumyamuko mu byenfuna muyambeeko mu nteekateeka eyo sobola okugulayo ku mazzi sobola okugulayo ku soda omuceero nsawuza z'omuceero sobola ozireeta waayo lillah kijja kunakuwaza nnyo okutuuka mu maaso ga Allah nga ku akawunti sente zijjudde ng'emmere teyamala ku lunaku olwo wallahi simanyi Mungu kye tuli mugamba so muyambeeko tumanyi muli basajja abaagala okuwaayo ate mubaddewo nnyo olaba Allah tusobese omwaka ogwedde ntugimalako guno omwaka era mulooza aleko nayo muyambeeko namba z'amasimu gwe tonyooma kyolina kamukamu gwe muganda aleese omutwala aleese ebiri aleese 10 mulimu abanene sobola okuleeta miliyoni 10 n'ogamba nange bwento omuceere nguguze mumbeera bweto saba Allah abamalire mwenna kubanga mwagala nnyo eddiini yammwe Allah abakuume abamalire ebisonga zammwe zonna barakallahu fikum wa jazakumullahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.